kali oli nyogena amaso nokubango tugoberera nze wasomano kansubira oli bulungi amuli mutya mikono gyaffe ekisooka kya byonna tuli ku program eza humanitarian charity tugeza okubanga tuyamba ku bantu. We give a smile, we transform lives nebisigalidde. So soka nebaza mwenna mikono gyange aba responding ku miranga gyange especially nja kwebaza nnyo nsobodde connecting nefuna comment y'abantu mumbereddewo people whom I can inbox muli bangi nsobola okuba inboxinga. I have people bensobola okwogera nabo ku sim direct nebaza nnyo bamama ne ba uncle bezija mu inbox zammwe nembaga bannange project ene yimiridde bulamu kino ne munziruukirira. Abasinga mwagala nnyo kubeera confidential ne mutegere nti mbebaza nnyo nsiimira ddala cause benja mu inbox zammwe ate munange mu respondinga ku byemba njogeddeko ne bembansabye mwebale nnyo mwebalire ddala. Olunaku lwa leero tukomyewo after almost a month nasembayo kujja mu maka gano ag'abalongo bano abalema ababiri nga nzize naleetawo ebyokulya nasooka nenja nembalambula nemba nenkobo ne piece 3 nabaitira ku byokulya ne bagira nga balyako abalina ensonga zaabwe nnyingi tujja kukolamu ka recap kati nimanye baje byava. Abalongo bano bali ku myaka nga 34 bagamba balwala polio n'abalemaza kati nkomyewo leero okuba akato byembaletera ebyo bisookerako betuleete bitandikirwako then nga nebirawe bijja. Program ene kutusibwako Beef Organic Access Building Lubaga Road nga bulijjo bajja kujjanjaba bulungi nnyo ate Baron and Sons yo yabya nfuna obumwe bw'embeera ng'egenda okugula mu kampani eyo batuyambako nnyo kubanga batusupportinga. Brand Shoppers Yangwe bone namba zabe ziri ku screen side yemu eyawaswa Emma Kutiso obuyambi eri side yemu eyimiridde yokka. Nsanyusa basanga bannaye naffe twesiimye ate okulabako ng'okomyewo mu maka gaffe gano. Muli mutya? Tuli bulungi. Obulamu bulungi. Omulongo aliwa? Omulongo abadde atutekaawo ka student awo ku ssomero. Akamu kuba ono ne yajja omuliro? Aragenze kusoma. Yajja omuliro waali yafunyeemu omusujja. Okay. Kati n'agenda. Waliwo omulala gwatutekaawo ku ssomero lya gavumenti awo agenza. Agenze kusoma kibiina kya kumeka. Kasubisi ali mu P1. Kale kati tusubire watusangira weewaawo. Mbwa mungambye ajja naye waba tusanze no problem. Oli otya ssebo? Bulungi. Obulamu bulungi. Kulinga tuludde okulabagana mwaka mulamba nasemba kula 2021. Baddeyo mpola. Katoli 2022. Yes sir. Oli otya omuwala? Ni bulungi ssewo. Obulamu bulungi. Bitambula bitya? Tebibadde bibi. Okay. Kakati mama abantu bandyagadde katono okukolamu okujjukizibwamu. Mpozi nasemba okujja n'ongamba olina nsonga ki nansonga kyezikutawanya? Ensonga etusumbuwa tubadde n'ensonga ey'abaana tubadde n'ensonga ey'ekyokulya ekyo kikyo kireese ndeetako mpola tebiggwayo banesagala amama muntu tabagiragira ebyokulya byo n'omanya nti kati emyezi 2 kati kiweddewo mwezi omu kati kiweddewo ekyo tukwebaza tweyanzenge nemba n'ensonga y'abaana ey'okusoma era nga bo bakyakola ki bo bakyaliwo nemba n'ensonga y'ennyumba eno gye tusulamu ennyumba eno etubanja nga bwe mulabira ddala ennyumba ntono ng'oggyeko ekyokubanga ntono landiroodi naye abanja landiroodi okubanja tubadde nga tugenda mu tawuni eyo ne tutuulako ku street tubadde abamu kubatuula ku street ku makubo okuba tukola ki tuyiyayiya naye kati ne ku makubo baatugobyeko tuli waka n'abalayo mukyala abayiribya yajja ekisaka ne banne leero batuyidde poliisi yeriwo batuyidde poliisi bagobye waduddukanyizaako kiggwe nabadde ntunda obutambala bwange busokisi bwe butyo era nga bamufuna mpola bw'omanyi bwe tubeera akantu bwe kati ne weebuuza ffe tupangisa ebizimbe olina akantu bwe kati wooberedde ne ka bizinesi ka 5,000 ekizimbe kya 1,000 simanya bukadde bwa ssente tebumanyi na muwendo gwabwe tugenda kuteekamu ki ekyamazima ffe baatukoze bubi nnyo batweddira bubi nnyo bagobedde ddala ate nga wembadde nzija ekyokulya ku kkubaawo n'otuna n'okomawo n'etaano n'otuna n'okomawo n'omutwalo naye nga ku ssaawa y'akaakano kati tuli waka toyina wadde wonoogamba nti oba ogenda oteeke wano oba ogenda oteeke wali nawummulidde ddala kubanga bo bali bannange oba ekyaliyoka abalina ku magulu nti bwe banga obanziruka bwe mbalaba
naye ate nze sisobolirako ddala. Kati yewe mbulize ekibuuzo. Nawumudde. Kati nhimba wawumudde no bawumuzane bano. Kuba goyinza kuba wawumudde bo tebawumudde kubanja. Tebawumudde kubanja. Era amaaso gange kati gonna ng'olekezza ggwe ne gurupu okulabika nti mutusalira ate amagezi agasingayo okututaasa embeera eno. Nze njo buuliza ekibuuzo. N'abajja ne bakama banga bajja kumbuuza nti eba. Yatugambye atunulidde gwe kakati ye alowooza ki? Kati golowooza kukola kati obudde buno kugaa nti mutuufu kale kano kayinza okugira kantambuza. Kati nze obudde buno senga oba nfunye oba kyuma ky'emberenge ng'ekyo nsobola okukiteekawo awo nenjira nga nkola oba kafiriji nensiba bu ice bw'abaana nenkolera wano ewaka ng'era bw'olabawo kubanga amasomero gakoze eki gatwetoolodde gaguddewo. Ekyuma ky'emberenge baloni njagala ekyuma. Oluli abantu bebasaba ebintu. Baloni anusanizisebo. Nkyalo no yagalayo ekyuma. Holiday option jene kukudukanya kyuma. Mpayo ekyuma. Tukateeka ekyuma namwe mzeyo champion ky'omukyalo n'atandika okukola emirimu. Tutandika okusiika obuntu bwaffe. Tubeerewo. Wetuli wetagayo ka small scale business. Osobola okukolera no mu lujjalo oba okukubeera eryambuka. Kuba kati negundi tekyetaagisa kakiroso yako nakote kakyetaaga. Kati makubo babugobyeko. Luli nasaba kirosiki. Naye kakati siyalina ne wakugiteeka. Bagireta teyina oyinza laga. Kati omudaala gusinga kiyosiki. Kati kwera bidebye munasonyiwa bidembo sunga tuseka mu kubanga ati twagala tufe nakwebera ne okuluma niyo bono okola ki ogira no seka musibe kiri ne tuli kusonga ziri serious nnyo eza business bannange muza byambi abantu bano banyumiza de baita stories from the heart naye kati toyinda kubenyikiza nnyo depression mujimanyi give them some time some smile ne mutamza kakati Wachirika akadaala. Wachirika akadaala. Mitwalo nga na 3.5 gajja kubeza 3.5 gajja kumbezaawo nteekaawo. Nteekaawo. Mpulira. Manye nti Mmere Mmere ate najjamu ez'amanda ate nja kujjamu ez'amazzi. Bwe bityo nga bw'obimanyi najjamu ez'ennyumba kale ngowe byetaaga ebyo bitonotono ebyo. Kakati break ati nga sinagenda kubindeese kuba ebindeese byo webiri nina obakaba Mmere weri wano. Amina. Mmere yo nyinebaza nnyo mami wange. Bwe nakubida akasimu ne gampayo ku Mmere wajimpereza no ngamba Emma yiyo. Kale so webale nyo balida ku kyemmere ekionkoledde omulimu. Kakati onaleka omwana ono ensonga zali kusoma abamba ngamba omwana senior 2 akiri afune balwa senior 4 naye nga busobozi tebukola ki ositebuliwo nga tebuliwo otwaleka jaja tiwe Sweden yoli mukwano gaffe nga agambye ajja mufunira ku makole ngatto ayige skills so fo budde buno oli kuki kyendiko obudde buno kubanga ideas zo nnyingi nejo dukanya kati jenjala omanya jenzirukanya anti kati omukyala yali yangamba ekyuma ekyengatto ajja kukireeta mbamanya agenda kireeta kati ate within that moment yennyini awo mwe process ne wajja omwami ng'agamba mbu ate ye naye abikola akola ekintu kyekimu ne tumubuuza okusomera kwa mmeka n'agamba nze asobola okumperera kuki kubwerere okitegeera n'akuwayo kasikiro teyagamba kutuwa yatugamba asome then ekyoma kinakola kimo kinasangira kati oli mu kusoma okole bugatto mpola mpola oleme kubeera redundant kikulu nnyo ekyo ngeri gyatali kubya secular agira nafuna ku magezi amatonotono ne yeekuumirayo kati osoma nga bw'olinda ekyuma kyaffe yes wenkola kitegeza bana agenda kireeta nga ninako wentuuse ngoinako wole nga sikalubiriza muntu this is very good bino bitukola transform life mpola mpola omukulu oba yani mwebazeeko Fred Beyond mwana Fred Beyond owawa wa Bakuli akolera wali ku Bakuli naye atunda bugatto anti era be bamu ku babikolamu naye alina wakuumake naye alina akuumakawo amwami Fred Beyond mwami Fred Beyond wa Bakuli Ebale omutima omulungi okusobola kubanga ovuddeyo nawe gatta ku mugendo ogukyusa obulamu bw'Abannayuganda. Mwami Fred webale ddala. Kakati ekyo tukimaze. Kati ekirabo kindeese waliwo ebintu ebiri wano. Byasooka tubijje mu diro byo. Ekisooka soko Mmere eno waliwo ettooke. Ttooke tugatte ku byokulya. Mulenzi situka nze ndi muladde wa mikono munnaye. Ojja kudda ku ebyo. Tuka mama muwereze ebyokulya byo wano jamcho mchimo bizo byoleze no munda
Bannange tweyanziza nnyo tweyanze. Otokona kamera eyo blood. Eronda mu biri stokerereke jamu biri bisumulule. Ebyo. N'omulongo oyo naye waatuukidde. Omulongo atuuse. Tusanyisa okukulaba. Otyo webale kujja munnange. Bangaze bangamba. Bannange. Oyo sabuni. Sabuni oyo. Bagompe wano. Gubereyo. Sembeze wali. Sembeza ko wano katono. Sembeze. Ako mchere mjira kugira muri ali yako. Mulongo genda muvira yingire. Okay. Ebijanjalo. Bino bijanjalo tweyanziza nnyo tweyanzege. Sumula mukawo. Oya twagala kodera mulongo ku mudakika tonyo genda kuboli munda. Kale skula lumu watu enaga sumula skula busuzu. Skula. Lumobere tomu. Muli mko kubivava bitontono. Muno mulimu enva, so greens, cabbage. Ne muli ali yako. Green pepper, butungulu, byonna bituuse. Bannange tweyanziza nnyo tweyanzege. Tweyanziza nnyo bane mulongo munnaffe bannange we bali kuyigga. Oyo mwana no naye bannange. We bali kuyiggira ddala. Chichi. Ebintu bikwate mpula yagala kuyo sukali wabandi bikwate mpula. Bikwate mpula Situla lumu akavera ka wansi. Otyo. Kale leeta ebyo. Omulimu kasukali bannange tweyanziza nnyo tweyanzege bannange mulongo. Bannange we bali kuyigga. Oyo omo. Bannange omo wa pista 2. Kati sawa ikunkumuleko katono biveko bisukali. Pista 2 yatusubiza omo. Tweyanziza tweyanzege. So lete sawa eyo katono. So kuona kamera eyo. Itawo mpola. Kati gidi etokerize wali ku bbali. Etokerize wali ku bbali. Sokerejo kati na omudongo. Lize wali ku bbali. Soko yitewo bosobola. Lyongere wali ku bbali. Yakola abo walampo wano. Jompu lya biwulire. Sawo disoko so tuze mbulire wa mwa. Tufune kikonekana akatebe kakiye wa fune wa isi. Jompu lya biwulire. Bwamayine da bulya tusanga wano nga tutudde. Bwatusanga watutudde. Atuleka. Okay. Guva nakagenda. Kwatileko kano kalime kugwa. Takako nakaka. Okajja gwa. Bwato ba struggling okulinya. Bwato pola mpola. Wabanga waserera. Kakatonya akakuba. Zembera zituyitamu. Ndaba. Bwe bati omulongo bwa struggling okulinya wano. N'abalampo kutuuka bannange. Abantu bafa balungi tuzamula bembeera. Omukyalo no gyayitamu ng'abalampa. Bwe bati bwalwana okuva wansi okulinnya okutuuka eno waggulu. Mumukwate kuno katono. Bw'omukwata ate abajja kugwa. Yakoye. Kati alabika yayavudde ku madaala g'essomero wali. Kati akulabisiza ku madaala. Okay. Bwe bati mbeera gye bayitamu. This is a true story. Life bwe tubeeta bakajjewo. Kijja wafune waajja. Kiwanike mu waggulu. Kijire ddala. Kisikeyo kidene wange. Ojjateeka mu buliri. Kiteeke waliko buliri bw'Gideon. Eno ye struggle yennyini gye twogerako bannange. Struggle abantu boogera ku struggle eno struggle entuufu. Abantu gye bayitamu. Kulikayo. Wallahi si byangu. Saba abantu abakungu ng'osobola okuddionera ku bintu bitukola bannaye tuyambe ku bantu nga bano. Bannange batuyambeko bannange. Budget eziyitingana ennene bwe zityo. Zisobola okukyusa obulamu bw'abakyala ng'ono. Wow. Bannange kulikayo. Okusinzira bw'empuli. Okoye. Ekira waffa. Okera. Nagala tubula. Akoye bizibu. Nagala tubula ko katono nanga n'enyegero. Katebe kadeke kannenyege bwenyiziwa. Onootulawo? Nja kutetenkanya. Nange ndi wakweyiya bweyiya. Wali wakweyiya. Nja kuterera. Kulikayo. Oli otya omulongo? Wano. Obukoowu. Obukoowu buno. Bumpisiza bubi. Okuyisiza bubi. Obadde ovaawo? Mbadde nva ku ssomero eyo Church of God.
Church of Ani? Church of God. Oba Church of Uganda? Balika Church of God? Yes, sir. Wali oti? Bakusabira mwana kifo. Ye mwana wa kila school. Omwana ono. Kasubi Church of God Primary School. Omwana ono tasomangako. Sina kirasi gye muwanti yeno. Wa myaka 8. Myaka 8 tangina ko musomero. Tangina ko musomero. Kati ndaba requirements ono bazikuwadde mpitirivu nno. Era ngenze ngezeeko. Naye byansanzeyo si birungi era nkabidde. Bagambye eki? Bampisizaamu amaaso. Wangi? Bakuyisizaamu amaaso? Bampisizaamu amaaso. Okusooka nagendayo ne baŋŋamba HM taliiwo wa primary. Ne baŋŋamba komawo olwokutaano. Kati tulwadde lwaleero nenzirayo. Naye bamukwese ne baŋŋamba taliiwo. Ate nga abamu baŋŋambye nti bwali. Kati nemaze ne kakasa amazima kituufu abaddewo. Naye nga tebanzikiriza mulabeko. Lwaki? Kyenvudde nsaba requirement. Ne mbagamba mugimpe. Ne bambuuza ogenda kusobola okuzisasula. Nze ngenda kugezaako ne bambuuza gwe afaanana bw'otyo n'osobola osasula ezo fees. Ab'essomero w'otuto omwana be babuuza ekyo ekibuuzo? Be bakimbuuzizza. Wow. This is so bad. Mpisiza bubi nange. Era mmaze nenjogera ne gatekeeper. Era wabaddewo omuvubuka n'omuwala. This is so bad. Kasubi Church of God Nursery Primary School. Men. Jojo badogozo sabira omwana w'ekifu. Mbadde ngenzo sabira omwana ekifu. Ne bakubuuza ekibuuzo ngenda bikayo eno. Ne baŋŋamba nti genda waggulu wali eri gy'oba omulindira. Kati ne ndowooza nti wenna abantu si waggulu ngenda kumulaba. Naye ekyamazima era simulabye. N'omala amaanyi ng'oyamba. Simulabye. Mbuuza ebibere nango biza ku bbali. Bo babuuza nti endabika yo nesasulira omwana. Onoosobola osasulira omwana ono fees. Bwe kuti okusosolera Abalema kwe bayitamu. Bwatyo kwe tuyitamu. Okusinziira ku story gye baŋŋamba, she's a victim of polio. Ennaku zino bali mugemesa abaana. Bani mugemesa abaana. Mugemesa abaana. Mbiraba bujo. Fetwale mala. Mugemesa abaana kubanga emboozi gye baŋŋamba eno, it is 30 years down the road. Myaka nga 3 emabega kati. Kiba affectinga saawa zino. Kitegeeza omwana wo bw'otomugema n'afuuka victim y'abano be tulabako wano. Myaka 3 mwana agenda kubanga ono bamunyome. Ndoza mukitegedde. Si kwagala kwawe naye bwe wagagemesa omwana tomukweka. Kati requirement sheet kibi nnyo kyempulidde nti people of this caliber bakyaliyo musobola okunyoma. This is little money. Sente sasuka na mitwalo 5. Kwebogera ebigambo ebyo. Kibi nnyo kinkoze bubi. Kasubi Church of God. This is so bad. Mwe musana kwetonda. Kale neguma. Nagumye dda sina kyakola. Ensi bwe tebetambula. Sina kyakola nabivuddeko. Kati omwana ekongeje bakuzanyiddeko soba omwana okyogamba. Anti munnange mba nina kweguya babanga bakkiriza okumutwala. Naye kati bagaanyi. Okumutwala bayinza okuba bayinza bati baganye naye banyoomye muntu amulese. Anti sente kati babuuza sente tugenda zijja wabaira baatukawo wano. Ne balaba embeera gye tulimu nga tetusobola sasulira baana fees. Naye bayi amasomero oluusi nga lina kaloba omutima omusaasizi. N'agamba kale waakiri omuleete requirement. Naye nabo tetubafunye. Kati omwana ali ludda. Ulya. Ndi oli kubadogo no wandisayo. Kuba ndaba wano obugaye tasomangako. Bw'aba atandikidde mu nursery section kale. Registration wa mitwalo 2, school fees mitwalo 18,15, class uniform yeesatu, sports wear yeesatu, sweater yeesatu, development fee. Mubigattagatta mugire mitwalo nga 3. Then ebitabo, baby na taraji pencils, ebyokuwandikiramu. Kwega mitwalo nga 5 aba asobola osoma. N'ayingira. So byebyo oluusi tetubanyona kyabikolera kubanga tetuli gavumenti. Ne kati gavumenti nsaba muteekewo embeera. Abatunga bano mubayambenga, mubakolere budget. Obumbi nga 2 mu bulina. Nimba nga musobola okuyambako a section of people. Abatunga bano. Kuba kati omwana ng'oyo myaka 8. Effect y'okubanga polio yabalwaza. Twagana ne wali ku family nabo ne bagana nabo batuyambako. Kyokka nalo lya gavumenti ligano lya gavumenti. Neno libugeze bya gavumenti. Government school number
Kasubi. Eno si gavumenti. Eri gavumenti nabo baagaana. Buki. Nabo baagaana bo ssente. Twasaba batusomesezeko. Ne tugamba waki twasula requirement yekka. Nayo ne bagaana. Kakati bannaye kibadde bayita gavumenti babategeeza asho. Oba tugasomera abwerere yaffe batalina obusobozi. Naye nabo baagaana. Kibi nnyo. Gavumenti yaffe tubayita nga mu celebrating emyaka 3 mukaga gye mwade mukola bane mukyuse mu bintu nga bino. Ebintu bikyali bubi bannange. Nayo yagaana. Eno Kasubi family. Nabo twatone bo ne bagaana baweerera. Ate nga requirements zaabwe zenda baado uniform 5 kitundu. School fees weta no kasanvu. Uniform 3. Sports wear 3. Kwega ebyabana tebigwera mitolo 15. Yadde. Nabo baagaana wadde tuyambako wadde omwana. Munasonyiwa but kimulaba waggulu erisi kiri ku ground. 36 years of celebrating. Ngai mwade mjikoze nga 26. You still have a long way to move as NRM government. Bwekibanga abantu bakyali mwene embeera, there's no reason as well celebrating emyaka 36 sikiraba. Tejiriyo. Kuba kati bino ntiondwede mwakoledda naye kati mungamba mutya nti kibi nnyo kinkoze bubi. Anyway, sijja kugenda wala na bino. Nze nkomye okukola katono. Wakiri bantu ebikono bagati kala abaliko obulemu aba abaana bammwe. Mubateeke wano bwe bati ne bati. Nena bo ne bagaana kyonna kyutafusoboddeyo okukyogera. Kyala Musafiri Nabbanja, Prime Minister. Singa nsaba nnyo akatambi kano okalabeko. Kubanga this is so bad. Bavayo balambika amasomero gaabwe nti abotambula bane muyambe kwaliko obulemu. I'm seeing the real story. People are suffering. Banyomebwa bayisibwamu amaaso. Kibi. Naye kale tunabiddira ebyo. Naye mukyala Nabbanja vaayo otuyambe. Mwezi oguwedde kyaliwo. Nawandiikira omukyala Minister Nabbanja. Nentuukayo mu Parliament. Watuuka gwe kennyini? Saayingira eri ewasemba eri. Naye wano ku reception we batuukira. Era kalinga omanya Abasirikale. Kuno tebampisa bubi. Ne banzijako empapula zange. Naye embeera nkuba essimu nga mbabuuza bituusewa nga bagamba lindako. Mwe muli ensonga ey'okutuzimbira, mwe muli ensonga ey'okutusomeseza ku baana, okuyambibwa ekyokulya n'okwambala. Bwenjo ne mpandiikira omwami Betty Kamya. Mukyala Betty Kamya. Era nayo ne njitwalayo ne mpandiikira. Naye nagenda eri waka uwe bayitayo uweno gye nalagenda. Erungujja natuukayo ssebo nasanga Abasirikale ne baŋŋamba n'aŋŋamba nti yagenze mu ddwaliro okujjanjaba maama we nanzijjako empapula kati simanyi oba yazimuwa bazaali mu bbaasa nnene. Mukyala Nabbanja wankwatirako juzi ntuyamba abaana bali 3. Bane nkukoola vaayoko nga bwakikuba juzi ono n'otukolera likodi. Mukyala ono yakunoonya ku Parliament empapula ze tezaayita mukyala mulemanye mukyala Nabbanja tukwegayiridde vaayo mukoowole. Vaayo ku lw'abakyala fe abali mpandikirako. Okoowole mukyala Nabbanja oyo ajja kuvaayo. Maama Minister Nabbanja. Sawundi maama kakkana. Nkukoowola maama yonna gy'oli. Ffe Abalongo baliko obulemu. Otuyambe maama waffe. Okusomeseza ku baana. N'okutuzimbira enju wetubeera. Awamu okwambala n'okulya. Tubonaabona maama. Zawayaka kati batugobye ku nguudo. Tetulina wa wonna we tusobola kudda. Nga gye twandibadde tusobola okugenda ennyumba teriiyo. Tukukoola maama Nabbanja wonna w'oli. Otuyambe ku nsonga zino tukwasaganyizeeko. Nawandiika ebbaluwa nenjiweereza era nze kennyini neetuukira ku Parliament. Ssebo nnyabo n'ebifaananyi byennyini kwebiri. Ekyo nakikola olw'obutabuzibwa n'ennamba z'essimu nenziteekako. Abasirikale bwe babikwasa. Yes, bwe nabikwasa. Kakati bwe mukubira abeera ngamba nti baamaze obikolako mbuno tulinde essimu naye kyesimanyi oba kituufu oba abeera nejjako. Wow, these are stories from the heart. Stories from the heart, by the way. Federal government, but we are doing this for the good of the government. Mbadde baba ffe tubeegayiridde muveeyo.
muveeyo akatono kale muveeyo bannange ne wayamba family ene mukale oba otaasize eggwanga ekyokubanga polio tebabajjanja bulungi ku myaka gyabwe emito giri kiri mu affectinga nezadde lye bazadde twa next kati omwana wa myaka 8 bamuganye n'okusoma kibi nnyo kale bino ebintu byammwe si byonna naye njagadde mumanye mu lusoko zigire bino zino engoye zavudde wa mukyala mukwano gwange bamuyita Sofia mukyala Sofia oyo yaŋŋambye n'empale bino byo yaŋŋambye nsooke mbiwe Mirako mumanyi y'omu ku be tulabirira bino byo bibiri so mukyala Sofia neyanziza zino ngoye za Mirako just njagadde nsi ekimanye nti wazimpadde ne zituuka mukyala Sofia thank you so much kati ebisigadde ebiri muno mulimu obugato mulimu penso mulimu bino setsi mulimu byebyo yabimpeereza byavudde n'olugendo obugato byavudde olugendo luwanvu ddala byajjiddeko omukyala eyankubirako naye ebiseera bwe nali bukomero nambuuza ekyenju namugamba ennyumba baateekako akamooli nemugamba akamooli bujjo kwekali nambuuza eddirisa baliteekako kunze nedda ennyumba eringa bweri yesebo n'agamba atya nansindikirawo zaali emitwalo 25 otyo yebale nnyo yesebo olwo bwe mwaŋŋambye bagenda obbaaka seminti ensawa 2 abano benajja nankumi babenajja nankumi ensawa zaffe 2 ze mwatusuubiza tuziyanziza muzituweereze kakati nga tumaliriza wano waliwo ebbaasa ebaasa si yammwe ebbaasa ya muwala oyo kati nemwe mumanyi kuba bazadde be kaseera ako olwokuba nali mu kyalo nga maama waffe baamukuba ettaali twakyogerako nenkwata emitwalo 10 asobole okufuna eddagala kuba mu kaseera kera bali babanja yesebo ate ng'era alina n'omwana owange aliyo amulabirirako omwana muto myaka 8 naye ng'aba amunaaza kandi imagine omwana muto naye nga tasoma kati n'agenda ku ssomero baliyita kateera Ivory essomero eryo omukulu waalyo bamuyita director Katale yesebo nemuwe namba bakwasagane kati simanyi oba yamukubirako batamukubirangako kale tujja kwongera okukola research ku kyo kakati mukyala Sofia yaŋŋambye ene baasa iyo erimu emitwalo 3 gange kitegedde so basayo you take time when you opening ambude obedeme teyanzizanye kyekyo so yaje mpale nagambe kuyambeko era ddala bingi byembadde neetaaga ng'omwana omuwala era ddala kituufu zange maawa ebisigaddemu ozeewugisiza sente neyanzanyo kyala Sophie mukama akuddizeewo wojje akubiseemu emirundi gyonna negesimanyi neyanze gyebagisumuleko girigizeeko sikamwakamu okalabiko kakasente zike litambula ddamu ate munnange lyange nno terikiiko bbanja bannange tweyanziza nnyo bannange tweyanzege bannange omulongo munafe we bali bane kubana mazima bannange n'obwenkanya kubanga bannange omulala osanga azizza ebbali naye bwe bali bannange okukola amazima bayibuli egamba nti alibeera omwesigwa mu katono ne mu kinene aliba mwesigwa tusaba mukama ayimire mu nsonga zo oleme okulemererwa bane kusitera ne kugundi zino pepenso mwalongo bana mujje mufune penso mujja bane ngenda mutu mujja kuliko neza Mirako mujja kumpakeza Mirako zonzitwale Mirako tumweko meka Mirako bamuwa 5 bamukaga asoma baffe tulina banji wano betwetaaga okuteeka 1 2 3 4 mumweko ngazi nezisooka kale bane ekyekyo mbebaza nnyo mwenna bannayuganda abatambula naffe. Thank you so much. We give a smile, we transform lives, we make it happen. Mzee wa Emmanuel ntamalidiga Wycliffe Sally nenkyetaaga bingi
tukyetaaga ennyumba erina okuzimbibwa. Ennyumba. Tukyetaaga emmere eyo sigikowanga mugireeti kuba okulyako kwe tusookerwako everyday. Nyongera okwebaza komenti y'abantu bange banne mwebale nnyo nsiima. Mba inboxing ano mpola muli mu nsi ez'enjawulo ne mumpa akasente. Okitegeera ne mumpa akasente ne mwebale nnyo. Mwebalidde kwanja mu inbox ame ne mbagamba ensonga ne muziwuliriza. Thank you so much Mmere bulungi mwera. Kati olibire kayo ne ate zinene byonna byawa. Anti kati aleese ssente era yaleese n'engoye. Okay. Bannange tweyanziza nnyo bannange mulongo. Ngolabe nga toyambala London. No London nga tukapyata. Mulongo tusaba waveeyo. Banguddeko ojja kugezaako olabe okutuukamu. Nozomutuuka. Abalina okuba muzimpereze. Zino zisitweeti nga abalina emifaliso, abalina bulangiti. Buli omu yenna inakyalina. Banenze mbatadde ngenda. Alina akagaali, akaleete. Ntwali buzibu. Ntuuse. Nkulabye leeti. Naye tweyanziza nnyo tweyanzeego okuba ow'amazima n'ow'enkanya. Bannange mulongo bane w'amazima n'abwenkanya buli kyonna kye mumuwa bannange era bwakyeta mu bulambo okufu. Abalongo. Wankwadde era oli mulongo. Mukama kyempulira okuba nti nkusabira ate era akukkusa obulamu. Akukkusa obulamu waakiri tukululire kaliba. Obulamu obutaliimu kubonaabona. Obulamu obutaliimu kubonaabona. Kubanga ate obukadde abonaabona. Mukama amukkusa obulamu. Amuwe byonna byasinga okwetaaga. Nze Nakato. Nze nsabye essaala eyo. Amiina ssebo. Essaala abaginsabidde banne Mmere bulungi mwera.